Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna Ssemambulidde Patrick nze mbeerawo wano okubanga ate nkutuusaako byemba nkunoonyereza ne mbikuleetera obeere nga ate obimanya. Omuyimbi amanyiddwa nga Edrisa Musuuza abangi gwe mumanyi nga Eddie Kenzo ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lw'abayimbi banne okubanga we twogerera batandise okubanga bamuwandira omuliro. Eddie Kenzo waliwo ssente obuwumbi 5 ezaamuweebwa gwampuliriza mu biseera eby'omwaka guno nga gutandika bamuwa obuwumbi 5 billion Ghana shillings nga baziyisa mu kibiina kyabwe ekimanyiddwa nga Uganda Musicians Federation era nga kino kikulemberwa abayimbi bano wammanga kuliko Eddie Kenzo, kuliko Shiba Kalungi, kuliko Juliana Kanyomozi, kuliko n'abayimbi abalala nga ssente ezo ezaabaweebwa zaali zikunukkiriza mu buwumbi 13 13 billion Ugandan shillings nga ssente ezo zaabaweebwa okusinziira ku bamu ku bayimbi nga bagamba nti baali balina project ya kulwanyisa kukakkanya na kukakasa nti banafuya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati nga Eddie Kenzo yakulembeddemu omulimu guno. Omuyimbi ono eyavaayo emabegakaawo n'ategeeza nti tali bya bufuzi yalabiddwako ng'aweebwa obwa advisor presidential advisor ku nsonga z'abayimbi ne bannabitone era ono agamba nti tali bya bufuzi eyaweebwa ssente ezo abayimbi bebamu accusinga era yamanyiddwa nga yebba oba mwami wa Fiona Nyamutolo ono nga ye minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyobugagga eby'omu ttaka. Kakati awo Eddie Kenzo yenga akugamba tali mu bya bufuzi era tayagala na kubimanya era tasuubira na kwesimbawo wantu wonna wabula we twogerera nga ye presidential advisor. Abamu ku bayimbi bavuddeyo ne bataakaka bavuddeyo ne bakyukira omuyimbi ono amanyiddwa nga Edrisa Musuuza ku ssente ziri ze baabawa ze nkugambye. Kakati njagala kutegeeza nti we twogerera abamu ku bayimbi bavuddeyo nga bagamba tekijja kusoboka. Sente zino waliwo ne WhatsApp messages ezaaliikinga ng'era WhatsApp messages zino ziraga nti abamu ku bayimbi si basanyufu n'ebigenda mu maaso nga bino bigamba nti sente mu kuzibawa baazibawa bazeewole wabula waliwo abamu ku bayimbi abagamba nti Kenzo yeddiza sente zino n'azitwala bukolokolo era abayimbi bangi nnyo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno nga bw'ogenda okuwulira bwe ngenda okuwa mu katambi mu ddakiika ezitali nnyingi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV. Abamu ku bayimbi bano kuliko omuyimbi amanyiddwa nga Ziza Bafana ono nno yawulikikako ke mabegakaawo ng'ate alinga ali ku sayidi eya Eddie Kenzo olwa ssente zino ezaali zibaweereddwa. Ziza Bafana olwaleero ebigambo byayogera alaga nti yes musanyufu yali ddakiika n'emu n'omuyimbi Eddie Kenzo n'ebintu byakola. Eddie Kenzo we twogerera nga si birungi naddala ebivudde ku ssente ezo obuwumbi 5 obwabaweebwa tibagenda kuzeewola. Ngenda kuwa amaloboozi g'abayimbi bano nga balina bye boogera ogenda biwulira otegeere Eddie Kenzo abayimbi bano agenda bakola atya. Guno nno omuliro Eddie Kenzo ebibye byandiba nga si birungi yadde eddakiika n'emu gwampuliriza mukutu gwa Red Zone TV. Ssemambulidde Patrick nze mbeerawo bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongerayo. Ate naba kubanga olikinga kikole tuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubanga etambula buli muntu yenna n'aba ng'afuna amawulire. Wuliriza bino nzije oluvannyuma nkuwa ebigambo bya Ziza Bafana ngenda kuwa ebigambo by'abamu ku bayimbi nga baataakinga era nga beefuulidde muyimbi munnaabwe amanyiddwa nga Edrisa Musuuza ku ssente entabwe ng'eva ku ssente ezo ze baabawa. Abamu bagamba Kenzo yazitubbako abalala bagamba nti bwe tuzeewola emisingo gisusse n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Red Zone TV kwoli kampiteeko wano katono nnyo nzijja nkuwa ebigambo by'abayimbi bano abavuddemu Eddie Kenzo tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka
tusobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batuleta tusayininga ebintu ebyo ebyagonde ebya SACCO mu federation kitegeera ne tugamba twegatte wamu ng'ekitole tulanyise copyright biki tuba tuli awo nga n'akasente ka SACCO kadde kitegeera nga naffe batugamba mwewandiise n'akasente awo ke twanoonya mu Bulumi $17,000 okitegeera bo bafa bufi ku buwaani bwabwe bwe bwagala okuyisaawo kati sente bazireese Bobi Wine aliridda waawo kitegeera era bazezibise bukyanga sente zino zijjeza SACCO waliwo ogezeko no meeting ku Kenzo oba wali omukubiddeko ku ssimu nga twogera nze nyina essimu ye kitegeera nyina essimu ye twogera ku WhatsApp naye nga omugamba naga mwana mbu ate kirirako eri mu babeta beta si yalina okukwasaganya ebintu byaffe kasente baba bakalya bawogere okitegeera fe tukole ebirala fe musoke musasula ezaffe ze twawaayo kati ate kino ekyokugwa mu bintu just waliwo obubbi obugenda mu maaso okitegeera fe bwe tutanategeera kuba tosobola kuddira muntu alemeddwa kino ate n'omwezza ku kiri ekirala ate ekisinga amaanyi okusinga kino okitegeera kuba creatives kigatta ebintu bingi sabab music kugamba kiyitawo nnyo mu music tosobola kuŋŋamba mbu ate kati omuwadde ekintu ate kinene nnyo okitegeera kuba kuddira industry yaffe givulunga bwe bagenze bakozeeyo ki kyoka ffenna tutwale emitwe mu state omuntu omu tamala oteseza abayimbi bano kyoka abayimbi bonna tebasobola kuteesa kyoka omuntu omu tasobola kuteeseza abayimbi just bagende babakunganya omuwendo babalyeko omuwendo basobole okubaliirako nze nagenda tuuka eggulu nga ne bali abali eggulu nabo baliira ku bayimbi nga nabo baliira ku bayimbi nga ze nali manyi basajja nabo nga babalya ku bayimbi kwe balya era bakola ebintu gotoli awardi ze bakola simanya Janza awardi zayamba kyeggwanga ziri ludda wani agina Janza awardi zagenda mu sente meka babala billion meka we are mad kakali nze njagala okugamba ekintu kiri kimu nti nagamba Khalifa anoonya abantu abagaliza industry ogenda maso sabe yagaliza si muntu ali mu kuyimba nga ayagaliza mukwano gwe babeera bonna omuntu alina okwagaliza abeere frank agambe gundi muyimba nnyo nekino kyabalemu okukola nze sisobola kuyimba nnyo sobola creatinga kiddako naye ate sobola bino mwemuddawo ne flambo laka walu mu America nga teri laka omuntu aba ayimba gwe ne bojja ne sente meka industry tekuwa gapu bafana federation tayina kuyambye ngamwe mukwano ze bampa milioni 5 z'amafuta era sobola nawulidde obusunga bangamba bafana mu sente ne abana mbuno bampa nze nagenda choka government mbuno sente tukambeze tubanjaze enkole zentadde mu music choka government inayo omwana ayimba omwana oyo ayimba asobola okukkiriza okubanga afiirwa bwati nga kino kyetufura mu music neffe tetufura mbolo okuba twagala careers ezitusika talent yetusika kusika ngo olina okuba mu kuyimba nomaliriza nga otunze byolina obeere mu kuyimba onyumire okuyimba oweereze okuyimba naye nga titoyina kyofuna mu kuyimba Kenzo mulondanga presidential advisors kigenda bayamba mmwe naddala bakulembera okulaba mufuna kyemutuufu ekyo siyinza kiteka ku garanti kubanga munnange omuntu asobola okubeera nga gweomusuubiriza birala naye ng'omuntu oyo alina ekigendo kyakola kyaliko era twebaza Bobi Wine sebo webale nnyo okuteerya ntama novayo n'otulabisiza abantu at least webale kulabisa naye mabegako oli we yalabisa abantu gwe kenyini wali mu federation novayo n'ogamba Bobi Wine abayingiridde mu luligi guli ogwasooka kyeyali ayogeddeko kyekyali kitetegerekese bulungi ate era n'abeera ng'eddoboozi lyali lyakubeera nti nno abayimbi tetukola ki tetuvaamu mulamwa gwakwegatta kubaako kyetukola kati nakitegedde bulungi nnyo era Bobi Wine kyeyayogerako nakitegedde bulungi nnyo era kyeyayogerako kikino era tumaliriza kyetulimu federation maliriza kyekola ki kyerimu nti bilioni 5 zigenze kweyo hoteli mbu abayimbi baziridde kyemugamba lwaki tezakuŋŋanyizibwa ne musooka muzimba ekifo oyogedde ku misingo gye babajjako ku federation obawa ssente emisingo gino bakukuddiza olwedde omaze okumalayo ssente zaabwe baggulawo SACCO ne bateekawo za akawunti obeere ng'oteekako ki ssente bw'otuuka ndoza mu worth ssente ze balaba nga basobola okukuwola nga bakola ki bw'oba toziina leeta omusingo bakole ki ng'emmotoka ng'ennyumba ng'ekyapa bireete bakuwole kati kyovula nti mu federation ze sina kyenalina byo kinyamba nina music wange atudde njagala kukola video za ddala nalikoze arrangement nga mali tugeze kutuula government esooke tuddiza nga tetunateesa birala esooke bale ku sente ze tutaddemu nga tetufuna
tuyambe tukole ki